Ku celebrity track extra UG ogamba otyo mulungi atraba onako olwaleero kansubire nti oli bulungi eno chano bayita kabona mawanga ebonna ensi yonna from Uganda to the rest of the world. Ensebe twegesa amaaso abali mu UK mugamba mutya, abali Canada mugamba mutya, abali Manchester mu UK muli mutya, abali mu US mugamba mutya, Chicago bintu bitambula bitya, bitambula bulungi nga mwabisubira bitambula nga yo mwagala. Nako balero mbadde awo nga ndi ku simu yange scrollinga ndaba poster eriko Big Music Entertainment presents Big I live in concert. Nengamba ekiki nengamba omwana mbadde awo Jacob Damo nsomere Big Music Entertainment presents Big I live in concert. Nekinziza ku luyimba mikono gye misinde kwe lutambulira. Nengamba omwana ono Big I kiki kimwanu tanudate giki concert takomyoko nga musanvu December. Nengamba era nga musanvu December Big I afaaki. Ngamba nga tebuna bakuziba post eno wefulumidde. Nina okunoonya ku Big I tunyumyemu concert eno agirowoozezzaako atya ku lunaku luno n'agamba lunaku luti Big I live in concert nga musanvu December. Yes, olwayo ndi wano ne Starboss Big I mikono ju hitmaker husband material omusajja asinga okunyirya mbayimbi abe Uganda. Is looking nice, handsome, awunya bulungi, ayambala engoye eziriko Starboss Big I gwe naye. Soko buzefu watula Big I. Abatula abanange sanuseeko okuba nammwe wano. Yeah. Yenze Big I Starboss wano gwammwe muganda wammwe. Kyali wammwe okutwaliza wamu. Yeah man, ndine divorce wano live. Ogamba otya? Soko mbuzeeko mwaka guguno 2024. Olabe bisima watansi naye byokutegeka concert. Nengo bulambutambula butya Big I. Bulambutambula fit bulungi nnyo. Era nga obulaba. Yeah man. Tusookere mbadde sifunangako kadde kunyumyamu ko naawe ku luyimba lwa mikono jju. Oluyimba olufuuse ensonga. Nali ku Facebook lumu n'ogamba nti oluyimba lunvudde mu ngalo ludduka emisinde. Mikono jju oluvannyuma lw'oddufulumya biki ebyaddirira era osinziira ku kino gamba kankuleyo oluyimba mikono jju. Nafulumya oluyimba n'enduta. Era nga omanyi nti tuyimbira abantu oba nti nyimbira abantu. Enduterayo abantu ngenda lukola nga bwalulaba kuba na recording ya Tanzania mulaba Ayoliza yalukola. Producer Ayoliza. Yeah man. Nenga bakantirewo abantu bange project gyempulira nti kale. Ejambu wagezi bwabwe. Bwegamba bwe bampa ate ne mu status yange ng'omuntu ng'erinnya Big I nga brand yange. Nentekayo tune era nga bwogiraba. Mikono jju. Mikono jju. Omeeting otya Ayoliza era omugambo otya nti njagala onkolere hit. Definitely ndi artist. Ate ndi artist amanyikiddwa. So omuntu yenna yenna gwe manjagala okuba nti nfuna kasita banga ali mu music. Mufuna yeah man. So namufuna Ayoliza. Netukwatagana netukolagana mpaka ate ku recording music. Yeah, wagende Tanzania? Yes please. Mukono juu wa recording ya Tanzania? Wa Ayoliza? Yes man. Si bino bya onkolera audio bikoze bitya mu ntereko mixing. Era nze olaba mbadde ngera bwe nkola njukira niwe nali nkola video ya ndi single. Era mwalaba nagenda Bungereza nenjikwata nebera nnungi. Ndi single. Kati omuntu omwitira mu katono. Embeera yali etya mu studio yawo n'Ayoliza nga mukola oluyimba olwo manyiwa wo studio session yawo. Nogamba nozo luswahili olwali awo. Era nga omanyi kati ffe tuli ba music. Wa music nange ndi wa music. Era katogerera the music language eba ekwatagana mangu. Ate sebo nange ninamu ku luswahili tompita mmere. Ninamu n'akangereza kazunguka. Kazunguka. Kazunguka.
Kati ya mabana ayagaliza kutwogerako the official producer wa Diamond Platinum era ndoze music ya single wa Platinum afude wa Ayoliza ndoza yasizo ku breaking afuna na wangula awards zenjawo exactly kino kitegeeza ki omuntu we Uganda wano okufuna ku music omulungi wenjawo wano wa producer we bali kufuna ku music kufuna kutache yenjawo tuno tanulamuko kubigere non necessarily naye kyesinzira ku nze kyembanjagala oba oli kyabakola ki kati kyolya mu luyimba olwa mikono gyo kye nali nnoonya n'ennoonyo yakirina of which Ayoliza yakiyina era bw'olya olimba lwa mikono gyo olya nga yo tachi yanjawulomu nga si yono oba nga si eno sound ya wano okitegeera nga si tachi ya wano eyawukanamu okitegeera era ogenda okuwulira ng'owulira nti no it is afro naye nga luli ku world class okitegeera yaman oyina tachi oyina style ejo ita Afroganda Afroganda ndoza tusize julira ku Big Eye definitely yeah I'm the founder the founder Big Eye you founder of Afroganda yeah man Afroganda kitegeeza ki it is afro from Uganda the afrobeat from Uganda era bw'otunula nti mbadde nga nja mukuba era bw'olya n'empandiika gyempandiikamu ya so kati oli Afroganda ne teki zentwala nga nyimba bw'otandika kiwa obudde ate olya nga kyo kirala ya so kati kitegeeza nti style ejo wataji wetandikirawo yekubye n'oluyimba oluyitamu yaman oluvannyuma kufulumya mikono gyo n'akuva mu ngalo bafale bagamba Big Eye ategeezezza ati oluyimba lwanvudde mu ngalo nonde emisinde bwe lutambulira nange nate oluyimba bakkiriza speed bwe lutambulira nate oluyimba nga bonota oluyimba devotion ne lutabuka nenva nga sikyalusobola nange ne lunemerera ebyaddala nga sikya bakati oluyimba balukuba mu Uganda ne mu East Africa ne South Africa endala kati nalabye ne DJ mu America alumixinze mu USA yes DJ mu America yakoze ati yalumixinze mu mixize mixtape ye kuba kati nga bwomanyi nti Afrobeat it is selling worldwide now kutegeera so yalumixinze kitegeeza mbu lwakutte ku class eyo erina okugenda everywhere yeah man tusuubira nti 2024 omutandise n'ebibala birungi na byamaanyi byokka saagala na kuzikiza teri kuzikiza ate nga ntandika butandisi bro Big Eye kino kireeta ku kino olunaku olwaleero otadde poster yeah man eraga nti olina concert ng'ennaku z'omwezi 7 December yeah man Big Eye kankubuza ekibuuzo kino lwaki concert mu kaseera kano kinyira abawagizi abantu bamanja nnyo concert eki baginsabidde ebbanga concert baginsabidde okuva last year okuva guli omwaka banuze mbalwisizo ba concert ninga badi bagikusaba nnyo bw'ogenda bwengenda wonna wendaze nebogenda social media platforms zange n'abansanga physically nemba ngenze ku share zimu banga tuweyo ekivulu Big Eye abantu bambe kirabika balina omukwano gwe bagala okundaga ogwenjawulo mu kusaba kw'abantu abangi n'osalawo n'ogamba kamba sulireyo concert yeah man okizadde mu December nga 17 no nga 7 bani 17 gazi nemidde mu ndoza bana bawala no betukwana kya kirabika oyene yaje kuteekamu yaje kuinsatingamu mbachuze nga 7 December ntunulidde ebintu bingi ntunulidde mu ne bannaffe abeebunayira gabajja kubanga we bali kuba nabo banjagadde nnyo okuba part of this abebweru abantu abansaba kukosa mulimu n'abeebweru definitely mulimu n'abajja last year nga bamanyi nti ngenda gikola last year okitegeera so kati sagadde kuleka muntu yenna mabega egenda kuba nga holiday first of all nabo nga we bali
ate nebbanga lyenjitereddemu nga saagala saawulidde saakoze eki saategedde kwewa time eyo n'okumobilizinga obulungi yaman tuli mu January concert ogitadde mu December yaman siwala ndabanga ewala siwala oba tubanga kumpi abamalako omwaka olaba siwala abantu bagulabanga omwaka ne omwaka gulimu just emyezi 10 n'emeka January mujjeeko osigadde obbanga ki emyezi 10 kati gyobala oba na mwenda kubanga kuliko n'omwezi gw'okuba nti kati okitegedde December naye mujjeeko because tumingirako just ennaku 6 kategedde kiri kumpi bro bajja nekugamba n'abalanduuza waliwo yagambyeko nti ng'otadde wala nze funa olw'ennyonta y'abantu ate siyinza babulaminga because ngamba nga nabo laavu nyingi balaba nga mbalwisizza naye nno baorganizingira ekintu nange kyendaba ekijjawo obasanyusa so I'm trying to give myself time okubakolera ekintu kyendaba nti bambi kijja bakola ki kubasanyusa nze bwenti bwenkiraba naye bwe kinaaba kyakutunuulibwamu nja kikola ki naye nga right now wakyaliwo ekisoboka okubeerawo nti okisembeze kumpi there is still time ekyaliwo however era n'okulonda 7 December nawo twatunuulidde ebintu bingi bitwatadde ku minzaani bakitegeera so naye nga sofa nawo tulina 7 December era singa nawo enkyukakyuka right now teriiwo naye singa because you never know naye right now tuli ku 7 ki December omuntu asoose okulaba leero yandyebuuza big eye wali okoze concert nali nkozeko concert ne Freedom City nze nagiggulawo I was the first to put a concert ku Freedom City bali bagiyita ekikumi physically fit nze yasookedde okusa concert mu Freedom City eyo yali yakabi sikolangako concert netwa successful kitegeera nkole yankuzinira mu self contained yali kula grand awo nawo nze nasooka oteekawo concert like ebiseera ebisinga mbadde nga nzija nvumbula ebifo ebipya ebikolesaawo eno Freedom City buli muntu yali agitya nga alabanga ekinene ennyo nenteekamu concert abantu ne bajja ne bampagira yaman otaddeyo nga pino 7 December tetulabye ku venue post efulumye nsoose bala waako date then in a meantime nja kuba mbawa kimu ku kimu weetegese oba olina mupromoter ayinza okutegeka ate nawa kubeera mupromoter kikyali big music ate big music mukimanyi yenze n'olugambo ate nga si lulungi lwaki otunuddeyo alaali okkiriza muniti bwegwenyi yakuwa amasanyalaze isha ekyensi yonna ekimanyi sinanze nzekka ensi yonna naye ekimanyi worldwide yaman nti umeme olina omuntu womunyonyola amasanyalaze ga Bobi Wine oyinza gamunyonyola otya kati gali ku level gye galiko siga gamba nti oba ga transform eri ddamu eri ku ddamu webale nnyo gava ali ku bibiro wennyini nnyini bayita si bibiro yaman wategeera obulumi bw'abantu bwe bayitamu nabutegeera ddala nnyo era mbumanyi buli lwojjukira akaseera kali nga Big Eye ojja ku stage ne bakuwa obucupa how do you feel ne botunula n'essaawa zino ng'ojja ku stage ne bagamba mikono gi oba tonagamba mikono jju nga bataddeyo dda mpulira nga ndi overwhelmed bwekyo kibeera overwhelmed
like mpulira essanyu lingi nti biseera ebimu natuuka n'okuba nga simanyi nyiza kinyonyo nti kyempulira nyiza kukinyonnyola ntya kuba mpulira nti okusinziira ku byaliwo mba mpulira yenjawulo ennyo n'essanyu lingi nnyo oba ngambe n'okukola kirenga happiness yaman nkimanyi kitwala akaseera kazibu ogamba nti mbadde kusayidi eno giveeko nzire eno naye kati nze mbadde sikufunanga walowooza otya n'ogamba nsazeewo kangende kuba omuntu wa wansi era ng'omuntu nange ndaba netegereza ntunulira ensonga so natunulira ensonga nenziraba nenzekenneenya bulungi so mukuzekenneenya nentekinga decision okitegeera era gyemmanyi obulungi nnyo nti yentuufu okitegeera ate nentunuulira n'abawagizi bange kuba nga wekiri nti abawagizi nze be bakama bange because betujjamu ssente so natunuulira omulanga gwabwe nabo okitegeera nga balina ensonga really so kati bwe wabeerawo ensonga nga zitunyigiriza nga zibanyigiriza ffenna ziba zitunyigiriza wamu kale natuula nange nentunulira ensonga nentegeera nina kubeerawa yaman exactly nembeerawo ku lw'abantu naliyo nekivuuka bakiyita maaka the ghetto speaker nekiŋŋamba essaawa yonna tunolaba mikono jju tuleeta concert nga ndowooza kisaaga paka olwaleero lwendabyeko concert ekivuuka ekyo kimanyi maka mumanyi togamba maka munankyukakyuka yagamba kubigayi kwe tufiira alhamdulillah yongera okugumiza abawagizi ennaku z'omwezi 7 mbadde ngenda kwogera byonna so abawagizi ba big eye mwenena gye muli mwenna bannanga olunaku lwaffe lutuuse lumubadde nga munsaba ate nze mibiri ebinga nti omuntu ng'akuwagira era jja newe omugamba ddi akugumiikiriza bw'oba nga akwagala ebyaki ebyaddala so tulinawo 7 December lunaku lwe twatunuulidde ne tuteeka ku minzaani ne tusengejja ne tulaba nga 7 December lujja kuba naku lulungi eri ffe ffenna awamu okusobola okuba nti mbayimbiramu nti mbasanyusa ate nammwe okundaga obuwagizi bwammwe so nga 7 December bannayuganda mwenna n'abali ebweru mwenna mbakoowoola mujje mumpagire ku lunaku olwo yaman bino byonna bwoba obikola oba n'abantu bonogamba ngenda kukola eno disipline naye n'abantu bange ab'omunda mikwano gyange oba famire omukyala Donizera wamugambyeko nti naye ka concert era kati ekintu kya concert eno wekiri kyemmanyi kati essaawa eno buli muntu akimanyi buli muntu akimanyi tekiri mu kusosola nti buli muntu akola ki akimanyi right now yaman ate nga it's just the first day kuba nkirangiridde leero olaba buli muntu concert essimu yange naawe ogiraba kati inbox obeera ozira nga zijja I welcome everyone on board kasita banga zze nga tugenda kugattako yaman kale muganda wange neyanziza taata tujja kubusindika taata sirimye nnyo nsimidde ddala sebo divorce ate naawe nkwebaza blood webale kumbeereramu ng'omuntu nkulaba wonna wooli ombeereramu blood oli wakabi nnyo divorce ebya ddala one love bro banange oyo mukulu bamuyise big eye starboss bwe mbadde nalinaku olwaleero naye nga njogera okutegeeza eyo kampise wakala kabakama bange tebangoba omuzadde ali eyo nkutegeeza essomero lirimu St Joseph SS Namugongo mbalwa genda otwala omwana wo asome obulungi nnyo bayina O ne A-level omuyizi ali eyo ng'ogenda mu A-level wamaze senior 4 ebifo gyebiri bingi nnyo
O level ngoma ze P7 abazadde ebibuzo byakomyewo wiki ndowooza ewedde mutwala abaana abasomesa bulungi nnyo abasomesa batindike bulungi nnyo endya y'abaana n'endabirira wali ku St. Joseph ate kiba kyanjawulo nnyo omwana omutwala mu ssomero muzadde ne weerabira nti n'omwana amutwala ku ssomero omwana byabeera ku masomero n'akuba essimu maama daddy bino byagize bitya liri essomero lyabirira abaana Namugongo St. Joseph SS Namugongo Mbalwa au genda bafuna bali awo mu Mbalwa mu wetera ku kibe ky'abajulize Namugongo nogenda bayitawo Mbalwa na awo mundaawo akanamba kesimu koyizo bafuna njasooka nkusomere ate enamba zino wamanga okay enamba zesimu koyizo bafuna eya administrator eri 0788 3 17 27 eya deputy teacher eri 0754 03 endala 25 kubaso okwirako ne director w'essomero lino ku 0752 50 00 then 05 sigambye 005 ngamba 05 ya director then ya basa ona akwata kasente ate bano mugambye muzadde munnange bogera n'ekibanja mpola bakikkiriza omwana osogamba nti ati eno tamu no wiki gye tugenda mbagita please allow basa ngumikirizaamu nkwatiriramu omwana ajja kuba akasente kaleta namba ya basa 0700 31 92 then 10 essomero balise St. Joseph SS Namugongo Mbalwa ojja kuba ofuna ebyenjigiriza ebirungi bagamba discipline and academics bye bisooka empisa n'ebyenjigiriza banaffe aba St. Joseph SS Namugongo bebakulembeza nze Divorce Matovu ate kati wano mba nsukawo ntumiddeko kyali wange Mark the Ghetto Speaker abeerawo ku mutimbagano ekintu ekikwasaganya mbadde nebutazijukiza NUP Diaspora Convention kansooka enfune wano akagundi kano ebintu bino mbenga mbikuweereza bulungi nnyo NUP Diaspora Convention egenda 2024 egenda tandika ngeno naku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunana paka nga 12 omwezi ogw'omunana kwewandisa ziri $270 boat cruise egenda beerako ku $2 hotel bookings buli kiro kya $179 twera bali mu Chicago Marriott Chicago wetugenda beera okumanya ebisingawo kuba ku simu zino wamanga kubira Joero plus 18185713246 oba kubira Helen ku plus 15182096244 ate wano wenjagalo bategeezeza naye ngenda nesigenda kubomba abantu bo mu America Chicago ndi namwe mwezi ogw'omunana ensonga zino tuzikwasaganye bulungi nga broadcaster agenda ove Uganda nzani kadisa nakamaze wali wagulu nanti ensambya kunyumirwa mpaka kuwulira bubi mugenda okwetuga mbere bulungi temusubwa by the way temusubwa abogeza enjawulo mbadde sibaba wadde manyi okunyumirwa kanafunye visa kati nja kuma buli muntu okay honorable Joyce Bagala wa Mityana woman MP agenda beerayo David Kalwanga honorable MP wa Busujju agenda beerayo honorable Abubeka Kawalia MP Rubaga North agenda beerayo honorable Helen Nachimuli MP Kalanga agenda beerayo honorable Joseph Sewungu MP Kalungu West agenda beerayo honorable Muwanga Kivumbi MP Butambala County agenda beerayo honorable Medadi Rubega Segona agenda beerayo MP Busiro East Madam Teacher Honorable Namboze Betty Bachireke agenda beerayo MP w'Emukono bonna bola babo Honorable Tamaguzi wena Kaseke South Constituency agenda beerayo mujibayise New Diaspora Convention 2024 bali mu America mwena mbatumiddeko esawa na mfuko omutaka wa America mbere bulungi mweraba